Omugagga ategeerekese nga Enoch Kankunda era aganyulwa okugoba abantu ku kyalo abatuuze bamututte na bugisimufungize n'emiggo ng'emmotoka y'emmyufu omusasi waffe agikutte weta koona olwabadde baagala okumuwutula. Yabadde ku kyalo Misenyi mu ggombolola y'e Mabindo mu disitulikiti y'e Ssembabule nga kigambibwa nti omugagga ono azze agoba abantu ku kyalo ng'ebibanja byabwe abisibako sseŋŋenge. Ebibanja byaffe abimalawo n'abaana baffe baabula dda abamu situmanyi gye baalaga. Lwaki abitwala? Nze ndi mwana mulekwa taata yalwana olw'abamagye n'atuleka mu nsi n'amalaalo gali wali. Katindu wakati nga lulimi emabega wasigaddeyo katundu kamu ne maaso nsigaddeyo katundu kamu. Yaŋŋamba bwe kiri nsengula weekiri ne mugamba nzikiriza okulya nti naye siyinza kugendawo bba wange mukadde n'abaana bange bonna njagala nfe banziikaawo. Sisobola kuvaawo. Nze mbadde n'akazimba nve mu bupangisa mu tawuni nzire wano kabanja kange kati antiisatiise asibye wonna agamba bwe mba njagala kudda mu kibanja kyange nina okubuuka ne mpita mu bbanga. Ekibanja kyange kiri mu yiikanya agamba mbu obukadde butaano ate obukadde butaano walimu amayumba 3 banguzaamu nga tebagenze tebanyanjula mu ttaka lye nazintwalako wonna n'awanzijako. Yandekera ekibanja kundekera ekibanja n'agamba ekibanja ky'olina okulimamu kasooli naye Kankunda atufuukidde ezzike. Omugagga bwadduse ekiruyi abatuuze bakimalidde ku bikondo bye yali yasimba ku ttaka ne babikuulayo ne sseŋŋenge waako. Abantu batutte mu ofiisi ya poliisi tibayambibwa, tugenze nabo mu ofiisi ya RDC tibayambibwa. Ne batuuka eri ku poliisi baba nafuyane babawa ssente temujjaayo temukola kino. N'okusinziira ku maziga g'abantu ng'abakulembeze tujja kutambula nammwe. Omusasi waffe agezezzaako okwogera ne Kankunda ku simu nga mukawa okira omususa. Oveeko naawe nvaako kati oyogera n'omulambo ng'oyogera n'omuntu. Faiza Serwaji amyuka RDC w'e Ssembabule anenyeza Kankunda okuvoola ebiragiro bya pulezidenti ku ttaka. Yatayagala bagula for example yita oyegula miliyoni 5 yayagala gula miliyoni 2 okuya mu kitundu. So ne balaba nga tebaba tebafunamu ki mu bibanja byabwe era mukulu Kankunda kyakola kikyamu. Bwanga ekitegeero kya pulezidenti wano kitugamba nti teri muntu yenna ng'olina kugoba mu kibanja kye. Nowa Kintu yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.